Week tugitandikidde mu maanyi olunaku olwaliro lwa Monday ennaku z'omwezi tubala mmeka ennaku z'omwezi mmeka ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa 2 omwaka 2022 mbaniriza nembebaza okubanga mutwegaseko nako olwaliro ababadde naffe olunaku lw'eggulo n'abasuubiza ne mbagamba nti leero twali tulina okwanveilinga estate yaffe empya naye ne tutasobola olw'okutaataaganyizibwa okwabaddewo nti akadde katulemye okukwasa ebimu nga tebinnamalirizibwa omuli okukola enguudo okubeera kaweerette n'ebiringa ebyo ne mbasuubiza nti nja kusaba mumpe olwaliro mumpe n'olw'enkya ku lwokubiri ku lwokusatu tujja kubanga tujja unveilinga inshallah yensonga lwaki nteekako nnyo akagamba ako abaisiraamu batusookayo buli kintu mukama yagera mukama bw'abanga akkiriza tujja kubanga tujja unveilinga ku lwokusatu ekawungeezi naye nga njagala okwebaza abantu ab'enjawulo abatutaddemu obwesige ploti ndowooza nga 2 ziri out of market nga 2 zo zaggiddwako dda kubanga already abantu abo nyina ssente zaabwe katumanya nti ku estate zo ploti 20 tuzeesonyiwe tujjagenda n'ezo ezisigaddewo naye nga tugenda giggulawo lwakusatu ekitegeeza nti ku lwokuna ku lwokutaano ku lwomukaaga bwe kijja okuba olunaku olwaliro nabasuubiza nembagamba eggulo nabasuubiza nembagamba tugenda kutambula ffenna nga tutandikira mu kibuga Mpigi kubanga bangi babadde beebuuza mwami Lugonvu nkwata kuliyawa kakati ntambula ntya bwe ntuuka Empigi ntambulirawo essaawa mmeka njagala kukugamba nti okuva Empigi tutambulirawo ddakiika buddakiika tetuyingira ssaawa azibeera mu ddakiika tugenda tutambula ffenna tulina ka vidiyo gye twakutte emisana gye tugenda okubanga tutambulirako okulaga neighborhood weri environment weri ebibuuzo ebimu tumaliriza ng'oluusi bye wandimbuuziza nga vidiyo girabye era abantu bangi baga nti kakati njagala kunnyonnyolamu bwe nzuula nga byombuuza biri mu vidiyo nga nkuwa linki nga gambe yejja kumalirayo byonna bwe banga bipya kubiri mu vidiyo well nga mansobola okubanga ate mbikuddamu naye nga tugenda tambula ffenna abantu bangi babadde bagamba mwami Lugonvu nsobola otandikako n'ekitundu kituufu omukisa buli wegujira buli muntu aba ayagala okugutwala naye oluusi bayinza okuba nga si ke kaseera kaako okutwala omukisa ogwo nsaba tukkiriziganye olw'okuba nti estate eno eri ku kabeeyi kawansi nnyo tutandika at least n'obukadde 5 azirina zonna kikuyamba waliwo atalina cash ng'osobola otandika n'obukadde 5 waliwo agamba mwami Lugonvu nyina obukadde 3 nja kusaba tulindeko wajja kubaawo omukisa omulala lwaki nkikola bwentyo nti njagala osigale ng'obanjibwa akasente kalina kadagenda kufuukira mugugu n'olwekyo ku estate eno tujja tutandika n'obukadde 5 ekitono abaagala okusasulako nga omukaaga ekitono teziwera naye nga zo za bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako lwaki ekintu kino kyanjawulo twali tugenda Luweero ku bukadde 5 n'obukadde 5 n'ekitundu era essanyu lyali lingi mukama naga nti mulindeko Luweero wano okumpi nga tuli mu makkati ga Luweero kubanga eno estate eri makkati ga Luweero hafu ya lugendo yo tugifunye ate ku bukadde 6 n'ekitundu ekitegeeza nti nga tunagenda eri wala ate wano tufunyewo omukisa ogw'omuyiika ku bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako mu Mpigi wano obwetera kabiraawo era bye tugenda okulaba ku bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako tukuwa ekyapa ekiwedde okuteekebwateekebwa nga kiraga bulungi puloti y'oweyita n'olwekyo ndowooza ate guno omukisa gw'amaanyi nnyo abaali bagamba ate munnange Luweero gye tuba tugenda wadde si gyenzaalwa naye yeewali ezaala isiko kaŋŋende eyo wano ate kumpi nnyo Mpigi makati ga Luweero Mpigi makati ga lugendo lwa Luweero oba oliawo n'okuba nti totuuka nayo eyinza okuba nga n'amakati tegawera obanga just makati Empigi makati ga Luweero so kitegeeza nti olugendo tulwabuluzaamu wakati ate nga bwogerageranya enkulaakulana ya Mpigi eyawukana ku nkulaakulana ya Luweero nti Mpigi ali waggulu nnyo okwawukanako ku Luweero n'olwekyo nti guno mukisa gw'amaanyi munzikirize essimu kweri ku screen munzikirize eya 0753 98 5639 abantu bangi abali ebweru abakuba naye bw'oba oli weeru nze nandisabye oweereze WhatsApp message nandisabye oweereze WhatsApp message mba nsobola okuddamu ate tulina challenge nti waliwo abantu nga
WhatsApp message aweereza audio za dakiika 5 dakiika 6 dakiika 4 waliwo n'abawemuka ne baweereza audio za dakiika 15 ne bwona aweereza bu audio ngogamba nti mpereza nyimpi ozikutuddemu weereza 2 naye nga zikola muganda gwa dakiika 5 zinzibuwalira lwaki nti mba ne message eziri mu 200 kakati gwe bweyagala male dakiika 5 6 10 ku audio zo banno oba bali azaamanyiza nja kusaba tuukira ku nsonga mwami Lugonvu nze gundi njagala kino okisobola oba tokisobola dakiika emu ekumala emu kitundu n'abalala tubalaba ne tubawuliriza yes bw'oba osobola kuwandiika ojja kubanga owandiika buwandiisi n'olwekyo nkakasanga kijja kutukolera tusobola okubanga tuyita mu chapu zino za bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako njagala tubeere nga tokutwala buterevu nga tandikira MPG muganda nga ali mu control nzikiriza okuba nti oli ready yes njagala otereyo video buterevu nga tuva MPG tugenda ku estate tubale dakiika tugenda tambula Fenna tetugenda gitemamu tugenda tambula Fenna ngeje tambula okay webale nyebale ddala agitaddeyo nga sinabana kuba naye katugirabe mulungi tulaba nga bwe nabategeeza nti tugenda kubanga tugulawo estate ya Fempya eya Kabira Mpambire ekyalo kyennyini weri bayitawo bbanga wali enkadde y'obukadde 8 weyabadde babadde bayitawo Kyanja kati bw'ova Kyanja odda bbanga nengera nakyo kiri mu Kabira njagala okulaga olugendo tutandikidde Mpigi wennyini bwe wandigambidde nti ekkuba eridde Mpigi mu town ku toto tulabe distance n'ebbanga lye tuvugira okuva Mpigi okutuuka e Kabira we tuwetera kati bwe tunaavaawo tujja kutunuulira okuva e Kabira okutuuka ettaka eryo we riri nakibagambye waliwo eyabadde aŋŋamba nti lwaki totuwa distance ezo mu mayiro naye mbagamba abantu abasinga abakozesa emmotoka balambula nga bakozesa mmotoka basetingira ku kilomita kati bwasetingira ku kilomita ate gwe nga wamugambye mayiro agenda okulaba nga zikonye 2 nga wamugambye mayiro emu n'ekitundu kubanga mayiro nene ku kilomita kati ninga nti atukireke mu kilomita okuva ku kkubo okutuuka ettaka we riri waliwo kilomita 4 zokka 1 2 3 4 ze zikutuusa ku ttaka we riri naye kati mu kaseera kano tuli mu kulaga olugendo ojja kwebuuza nti okuva Empigi okutuuka wempetera nvugirawo bbanga ki you get me nvugirawo bbanga ki okuva Empigi okutuuka wempetera nvugirawo bbanga ki n'ekirala ekyabaddewo nsuubira okuba nti eno yabadde opportunity ennene twali tugenda Luweero kilomita 7 mugende Luweero kilomita 7 nga ploti zigenda kuba za bukadde 5 n'ekitundu kati tufunye amakati g'olugendo lw'Eluweero ku bukadde 6 n'ekitundu nga n'enkulaakulana ya Mpigi tosobola gigeraageranya ku nkulaakulana yawa ya Luweero kyekyenjawulo ekikola ki ekiriwo nsuubira okuba nti guno gwabadde mukisa gw'amaanyi gye tuli bangi nja kwebaza abantu abataddemu obwesige waliwo abagambye nti mwami Lugonvu byonna byokola bikole nze sente zange zibeereyo wonaggulira otwale tusuubira okugigula olunaku olwa leero ku Mande naye tugenda giggula olunaku olw'enkya nga tukulaga buli kimu n'akatambi kano nja kabaddiza oba okitegeera n'akatambi kano nja kabaddiza okwongera kubanga nzikiriza nti buli lunaku kubaako abeerako waliwo nga teyasobodde kulaba lunaku lwaggulo nga tasobodde kulaba lwaleero nga n'enkya tajja kusobola kulaba abo nabo weebali kati bw'ogwa ku puroguramu zino 2 zikuwa ekifaananyi ekituufu n'olwekyo nja kubanga nkabaddiza mu show yennyini erambulula buli kimu naye nga ploti zino ku bukadde 6 n'ekitundu waliwo abadde abuuza mwami Lugonvu ku bukadde 6 n'ekitundu nga n'ekyapa kwekiri ye nkuwa kyapa kiwedde ng'omulimu gw'osigazza kukikyusa kukiza mu mannya go kyokka waliwo agamba nti nze ebyo sibitegeera mwami Lugonvu njagala nabyo binnyambeko ogwo nagwo nja kubanga nsobola okuyambako okuba ng'ekyapa akyeddira ddala mu mannya go poloti zino ziba fuuti 5 ku 100 era nzize nkibagamba nti ntunuulira ebitundu nze ndi mu kunoonya Nsanji w'enkya ndi mu kunoonya Maya w'enkya ndi mu kunoonya Nabbingo w'enkya ababaddeko mu Kampala musobola okunjulira
waliwo akaseera ng'abantu tebagula na Mmengo nga Mmengo kyalo nga bagamba nkoma wa Bakuli tutuuse Mpambire ndowooza olabye kati tuva Mpambire ale tudde wali Kabira oluva ku butiko tudda Kabira Mpambire yono tumutuuseeko wano ku Starbex kati kijja kuyamba tuli mu dakiika mmeka zirenganya dakiika nga 4 kati tuva wano tugende wali kijja kuba kituyamba okubanga tufuna ekituufu kyawo kyembadde gamba nti ndi mu kunoonya ebitundu omuntu obagenda okera ku makya bamubuuze nti wafunawo otya wano ku ezo ssente nga nayaga nti mu mwaka gwa 2022 wenagulirawo n'omwezi gwali gwakubiri awo nga guggwako byalinga ebyokusaaga muganda wange nangamba gule wantu oneka kyekinguze Kabira ntugule wantu awo nti kyekinguze Kabira lwagiranga nemmeddeko nenga kansuleyo sente zange omuntu yenna anaafuna ayina kunoonya wali riziki omuntu yenna anaasuubula emiyembe ne gikkolera ng'oyagala okusuubula ovakado akkolere oyina kuleeta ovakado atannayengera bw'oleeta ayengedde ng'oga nti nja genda mu kkubo nga ntunda tomanyi oba mu kkubo n'asangamu abaguzi singa tosanga mumuguzi kitegeeza nti agenda kukuvundako emiyembe n'amatooke fe abakoze ku mirimu egy'enjawulo ettooke totema lyengedde lijja kukusala tema erigiraagiramuko okwengera ku kusangeyo nga nawe weeteeseteese naye lijja kwengerera mu kkubo nga tunalituusa katale kabendizi gwe bali amenvu kabendizi totema yengedde kakati kyekino ekintu kyenkola kiringa ekyobuwumbatuutu obuwumbatuutu obumanyi ye muntu okola ekinoga naye omuntu ona ayinamu ku magezi ategeera kakati abamu fe obulinga obunafu bwaffe ate ge gaba amaanyi gaffe nze nyina ekyokulabirako we twatandikira okubeera e Buddo nga ne Buddo tannayonooneka kuba kati Buddo yafunda Buddo twagulanga fuuti 5 ku 10 fuuti 10 ku 10 naye olinga buuza Buddo ani abeera e Buddo nze nga mbeera e Buddo ani okitegeera nga fuuti 5 ku 10 ye Buddo bangi abaazigulayo Buddo wano nakasozi Buddo tuva eri ku ewala ekisozi nga bukadde 5 bukadde 4 naye ng'olyaga nti nze nga ngula e Buddo ku lwaleero fuuti 5 ku 5 bwe batunda e Buddo butandikira mu bukadde 15 fuuti 5 ku 10 okugifuna e Buddo bukadde 3 mu 5 ana n'okudda waggulu kubanga Buddo munene kisinzira w'obeera oguze okiregeera wano waliwo ki kati ndowooza olaba omusajja yakutte billions of money n'azireeta e Kabira omusi e Kabira gwe tugenda kati kijja kunyamba oleka kati distance eri etya okuva Empigi ntambulawo ntya kakati waawo dakiika 6 kwakutte kamera nze sirabayo kakati tutuuse e Kabira genda kubanga tutambulako akadde ke tunaatambulako ate ne drone wenatusanga kubanga abantu baagala nnyo aerial view abantu okubalaga Kabira yono kati wano woowetera okuva Empigi okutuuka wano nze nkuwadde eddakiika 7 kuwadde omanya nti tutambuliddewo eddakiika 6 kati tuwetera wano ettaka lyaffe wetugenda ku puloti obukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako mu ngalo twagambye nti guno omwaka tugenda kukola ebintu ebiri crazy ebyekipiri obuntu kati ono tutandise ekkubo lyaffe eritutuusa ku ttaka era tujja kubanga tukulaga neighborhood ey'enjawulo mugana ng'ali ku kamera ajja kubanga akulaga amayumba ag'enjawulo agaliyo abantu abaatusookayo lino ssomero badde simanyi abantu abakola ki kano balizimbye abantu abatusookayo kati olutwolekera ettaka lyaffe owereri nabagambye nti okutuuka ku estate eno oyita waabadde estate enkadde oba ntegeerekeka oyita waabadde estate enkadde eyawedde kati ate bano bazimba mizigo ne tweyongerako mu maaso kubanga yo yabadde ya bukadde 8 neggwawo
bangi ne balaja na wali umanyinaze yabadde amaze n'okuweereza sente nga ziri mu transit nanga mwami Lugonvu sente zange zize kyokka ate twali tukyali mu kaaba kwenkadde wabadde oweterawo eri awo wansi kati fe tweyongerako mu maaso okitegedde nanga mwami Lugonvu kyokka mbadde mpeereza sente zange ate olwalabye naga mwami Lugonvu nfunyeko ne balance era wagizira kati jako mukaaga ekitundu akamu ekitundu kaweereze mu lwengo geno yampaddeko soda twali 10 nangamba akamwana kaweereze mu lwengo geno hardware kakati obutawuni ndowooza obulaba abantu bano bo baategeera ekintu kino tawuni bo buno masanyalaze weegali bwoyita okubanga weeyongerayo bazimbye bu street bwabwe nakibagamba nti street wabawo omuntu eyagisookawo n'omulala n'akuzimbirako nga mu kyalo ekyo mutwagala bwe mubamu omuntu eyasookera ddala okuba ng'akola ki ng'akolamu edduuka oba n'okuzimbamu ennyumba kaakati eri street amayumba geego nga bw'okola ki nga bw'ogalengera kati wano bakulaga nti buli omu atandise nti nga maaso waliwo street naye kuliko eyasooka eyali omugezi kati ku bantu bano oli bw'ateekawo akaduuka ke omwami oba n'agenda mu tawuni n'akola omukyala n'omuleka ekkubo li ekikwatagana n'ekkubo malidaadi ekikwatagana n'ekkubo si byagamba nti mu bisiriko era sibangako na estate yonna ng'okutuukayo omala kusala bisiriko ekkubo erikutuusaayo libeerawo nerikutuusaayo twagala tugenda Tulambule Fenna nabadde wa kukoma kabira naye katutuukire ddala ate okulaba estate eno weeri okiraba okulaba estate weeri kijja kutwanguyira nti buli woyita wa kitundu kikula bukuzi kyekituyamba kikyali kipya naye nga kirimu abantu n'obulamu obweyagala bano bali mu kupima layini z'amasannyalaze babadde nno bakayana eggulo nga baagala obbasasula ku bikondo ebikondo abantu abatagala naye kakati omusajja bagamba nti nzira nagambye mmere nomugaa nti abantu bakubonyabonyeza bwereere kino ekikomera kyekino baŋŋambye sinnamanya naye baŋŋambye nti kampuni yangule abawomera otwenge bwebaagala gisengula branch edde wano branch edde wano kati tukyatunuulira mayumba ag'enjawulo abantu abazimbyeyo ebyo n'ebikubo byolaba waliyo maka g'abantu agatuukayo essomero abantu bagamba nnyo naasomerawa lirino Kyajja high school Mpigi biri wansi awo kirira wansi awo Kyajja high school Mpigi amaka agabamu ku bataka abaasookayo geego agabamu ku bataka abaasookayo geego yeno sijje nalabye omukulu eyakoze leeni ennamba mukulu yakoze leeni kakati njagala balaga nti ate ewantu gye tujja waliwo omusajja nze nnyumirwa abantu abo ndowooza tutegeera kyekimu tulowooza kyekimu si kutegeera tewali muntu ategeera nga munne naye tulowooza kyekimu omusajja mu maaso wano ngenda balagawo okimanyi nti yasitudde kalina wagirabye yasitudde kalina ate alowooza nkya ate eno gye tulaga amaka gaagano bannange saagala waleeyo nteekayo sente zange ono yataddewo mmeka waliyimiridde ono yataddewo mmeka musajja yazimbye amaka bannaye yarabbi naawe ojja gazimba mukama nkwatireko naawe ojja gazimba kitwala mu linnya lya mukama ekyo baabo nze nyina ebintu bye ntunuulirako ebitundu ebikula bye bintu kasita ntandika okulaba bwe bawolodingira kasita ntandika okulaba abantu abazimba obuyumba bw'obuzigo ne bwe baba nga bwe bagenda okwebeereramu mu kusooka naye kasita ntandika okulaba eri estate bagisaladde baŋŋamba yaggwawo naye kasita ntandika okulaba obuyumba bw'obuzigo ennyumba z'emizigo kintegeeza bingi kasita ntandika okulaba abantu abakola bukiyosiki mu bufaafa kintegeeza bingi kasita ntandika okulaba omuntu azimba ekizimbe kye
n'ateekako edduuka kintegeeza nti alina abantu batunuulidde abaliyo boda ziizo maduuka gago buli wootambula olina woosanga buli wootambula olina yino kamaali eni tojagirabayo gireke yino wansi kamaali leeni eno kyaki si kyaki kyaki bambi yatandika njagala abantu bano kati onomulaba yatandisewo akasomero ke naga nti abaana bano kantandike ne bano nezi St. Lawrence zatandika n'ebibiina bibale kalina si yeno wano eri wano yiyo musajja wuyo yagisitudde alina yiyo atandisa akeedi yiyo wuyo atandise kalinaye kwegamba ewantu wonna woyita okutuuka ku ttaka abantu webali kyenja okugamba kati ono omulaba tunatera okutuuka kati ono ate ataddeyo emizigo gye eno era bwe yandibadde yeebuuza ku muntu nti eyo nsobola okuteekayo emizigo buli omu yandimugamba gyaki naye ekyo kikyo siba n'ekikomera nassaamu n'ettanka kyekintu kye mbadde mbagamba nti ewantu woozimbye ekikulu emizigo kyokka tokoma kuwoozimbye emizigo wokka abano bali mukamutambuza ddembe tokoma kuwoozimbye emizigo wokka naye n'enzimba gy'ogizimbyemu ematalinga giigyo bali mu kukolerako kitundu kikulaga nti kikula bukusi naye bw'okisanze olwaleero enkya si bw'ogenda okisanga kubanga abantu mwebali oba ntegeerekesa nze nyina ekintu kye ŋŋamba abantu nze kakati eno nedda nkubuulira buli ekikwata ku kitundu ky'ogenda okugula kikula bukuzi naye abantu mwebali bw'ateekateeka okugula ngoga nti njagala ngule mmale mpakase ssente wandibadde weekwata ewantu wano njagala ngule mmale mpakase ssente nzimbe kitegeeza nti onaagenda wuuno kati abo bonna obalaba bafubutuka Kampala naga nti okufiira mu muzigo e Kampala ziizo ate nno yali kwataano nagamba okufiira mu muzigo e Kampala lwaki sifuna akataka n'enzimba n'enkolera empiki ekimu ku kintu ekitusumbuye nze nja kuwa ekyokulabirako ky'abayimbi abayimbi bangi bakaddiwa ne bafiira mu mizigo lwaki kubanga bwakeera ku makya n'akuba hiti n'apangisa emuyenga n'ennyumba gyeyagala okutandikirako y'emuyenga buli muntu aba ne dream car naye dream car nga tonnatuuka kugula motoka ya kirooto kyo sooka ogule kasipasiyo ak'obusobozi bwo waliwo ebirooto ebitono ebikutuusa ku birooto ebinene ekirooto kyo kyakufuna ssente ogule ettaka ozimbe naye tandika n'akalooto akatono ak'okugenda e Saudi Arabia ontegeera tandika n'akalooto akatono ak'okugenda e Saudi Arabia oyo asitudde emizigo gye n'ateekawo n'amaka obusigadde buzigo banaatandikira awo kakati kino ekintu kituwa ekyokuyiga wuno mu maka ge n'akamotoka ke yandigenze sireeta eno mu motoka yange kiraba nkibagamba nye nti ettaka lyenfuna nfuna mu bitundu ebikula nfuna mu bitundu ebikula n'enkula nabyo kubanga lwaki abantu bange nabayiga enfuna yaabwe ngimanyi sijja kukeera ku makya gambye nti twafunye estate ensangi ya bukadde 354 oluusi 5 abasinga mujjaga naye mwami Lugonvu ffe lwaki totubalirira ontegeera mwami Lugonvu ffe lwaki totubalirira naffe n'okola ki n'otufaako kati kyekino kyenga nti nga bwe nagenda e Buddo nga buloti zikyali za bukadde 45 nga kati za bukadde 215 3 n'okudda waggulu nange bwe njagala abantu bayingire empigi oli ali babuuza nti naye wafunawo otya nti ate teri kintu kikulu nga kufuna ewuwe enkalakalira ewuwo yes ettaka eryo liba lya byapa kyekyenjawulo kye tuba nakyo
liba lya bya government nekumanya nti nange ndi landlord. Yes, bino ebigambo tubyawule. Landlord abantu babo gye bali badde bakyezimba bano. Landlord abeera atya? Waliwo omusenze ne landlord. Ettaka eritali lya kyapa kale obeera landlord, naye obeera musenze. Landlord omutuufu yoyo alina ekyapa kituufu kuba ye tebamunyeenya. Ekkubo nga bw'oliraba bwe nditambudde, era ne bw'onaaba ng'ozze omusajja oyo olaba amatofaali gaali mu kkubo, alina essomero ekawempe. Omulabi Kati ye wano mpanvu. information gye nafunye, alina ettaka mu maaso eno. In fact neighbor wange eno mu maaso ayagala kusembuka, ekawempe ali wagazi, aliteekewa. Kyekintu kye nagamba dream yaffe nti tugenda kukola essomero eryaffe nga Lugonvu family, ng'essomero liri mu kyalo. Mayumba gaagali ogalengera abantu batusookayo dda. Tutuuse ku ttaka. Bantu gye bali. Tutuuse ku ttaka. Akati ono ani apaakinze wano? Saveya. Yusufu Saveya. Tutuuse ku ttaka. Ettaka litandikira ku kkubo ne likirira ddala nga bw'oliraba. Era kyekintu kye nagamba. Just dakiika 18 okuva MP. Wangi? Ate nga tuvuga kata. Tuzze tutambula butambuzi. Ettaka lye lino kati ekisigadde grader. Kati eno doza yeri mu kusenda gyeri wansi eri. Kati ekiddako grader kwe kujja etuteremu kye bayita amakubo. Wabula ku kyamakubo. Indeka. Etuteremu kye bayita amakubo. Bwe saamu amakubo buli muntu tuba n'ettaka, era abantu abasinga babuuza mwami Lugonvu waliwo ettaka. Nyina ekintu kyenkola, waliwo ekkubo. Buli muntu oba n'ekkubo erikutuuseewo ka gavumenti bw'oba ng'osula ne magulu 10 etuuka ewuwo, ng'osula ne magulu 10 etuuka ewuwo. So ettaka lye lino litandikira ku kkubo erituleese lyennyini ne likkirira dakiika 18. Kati zino tuli mu dakiika 21. Obeera watuuse dda. Kati wano tubadde tukuba ng'ombe batugulire endowooza. Otuuse wako okuba ng'ombe mu dakiika 2 ng'ozze otambula ng'oli ku mmotoka, kubanga akuba ag'ettaka emmotoka tedduka nga piki. Emmotoka edduka mpola okusinga piki. Kaakati kitegeeza nti okuva Empigi paka ettaka we liri eddakiika za 20. Okuva Empigi paka Kabira taxi ereeterawo 5 ku 100 okusinziira bw'obasanze. Kati okuva e Kabira kubanga waliwo tawuni eziri okumpi, tuyina Mpambire oyo twamuyiseemu, tuyina Kabira wennyini osobola okukolerawo, tuyina tawuni y'Empigi, tuyina tawuni endala ye ya Kamengo. Abantu abasinga atamanyi wantu wano oba tunnatuuka Kamengo waliwo yadambuza nti mpite Buwama. Buwama ali wala, Kamengo ali wala. Totuuka oluva Empigi odda Mpambire n'oyita ku butiko. Ku butiko wennyini bw'oba wakayitako w'osanga we bayita e Kabira kw'owetera wennyini n'otuuka ku ttaka weriri. Abantu abasinga babadde bagamba mwami Lugonvu nnaku zino okyali mugonvugonvu. Njagala nnyo, sigenda kufuna bulamu bweyagaza. Naagenda okubufuna nga ng'oluusi ngenda kufa. Kankozesa akakisa kano Mukama obulamu bwampadde. Tubeeko abantu betukyusa obulamu bwabwe. Banneyiba baabo ennyumba ezimu olina w'osobola okutereka matiriyo wo. Togenze wantu watali bantu. Olina w'osobola okutereka matiriyo wo. Abo boolengera abalimu. Abo boolengera abalimu boogwa abaleese kusala nku kubanga babaddewo engeri ya kabirabira. Kati bo bajja ne batwala enku ne ate tetusobola zibagaana. Tetuzibasasuza tulina gye tuzitwala. Then ne batwala ne beeyagala. Bwe kityo bwe kiri, nsuubira okuba nti tukulaze bulungi ekifo nga bwe kiri. Kaakatuuyo kangi. Akatuuyo kangi naye nga tukibaze nti okuva Empigi okutuuka ku estate
eddakiika 18 oba otuuse. Simu yange kweri ku screen obwedda mugiraba naye nga amakubo estate yewedde buli kimu amakubo ge gagenda okuteekebwamu olunaku olw'enkya ku makya. Muganda wange Andrew ogwo gw'omulimo buli aguze estate yange n'ogiraba amakubo agalimu twebaze muganda wange bamuyita Andrew akoze omulimu ogw'ettendo webalinye balire ddala ande oyo yaŋŋamba nti mwami Lugonvu nze kasito ŋŋamba nti nzija mu estate yo ebisigadde ndeka ne bwe ziba ssaawa mmeka oyo ye agasaamu Andrew webalinye balire ddala. Njagala okwebaza muganda wange Mukasa Yusufu Saveya yabeerayo ne bwe mbeera nga binkwatiriza. Njagala kwebaza timu yonna gye tukola nayo ba driver abalambuza abalungamya. Njagala okwebaza abaana abaddayo naga kakati wana akayinja kawano bakasibyeko ente mwebale nnyo muganda wange Dewa ate oyo yakoze omulimu ogw'ettendo webale nnyo webalire ddala. Njagala okwebaza timu yonna gye tukola nayo obutaweera okulaba n'otafunamu kweganya nti nze bwe bafuna ettaka eryo nze nfuniramuwa naye n'obalaba nga bafaayo poloti y'oli akayinja ke kakuuseeyo kakati nasobola okuddamu okukapima gwe mutima gwe twetaaga. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Poloti za bukadde 6 n'ekitundu n'ekyapa kyako fuuti 5 ku 10 bayitawo bbanga owetera kabira. Abamanyi mpigi bayitawo bbanga. Estate eno ya bbanga eri yabadde yakyanja kati eno ya bbanga. Banneighbor oluva ekyanja odda bbanga owetera kabira bwe kityo bwe kiri baganda bange. Okay, webale nnyo webalire ddala muganda wange ali mu control olabyewo bulungi ndowooza olugendo tulubaze kati waliwo omuntu aga nti nze ntandikidde mu makati nga tuli mu lugendo tuddeyo ffenna lwaki sibazaayo muganda wange twafunyera akatambi nga tuva ku estate Buterevu paka nga tutuuka paka mu Mpigi town tugenda tambula paka mu Mpigi town n'olwekyo muganda wange obanga weetegesa akatambi ak'okubiri akalaga from akalaga from kogenda okuba nga otuteerayo bw'obanga oli ready ng'ompanikira ekigalo nja kuba nkulaba. Okay katulaba akatambi ak'okubiri nga tuva ku estate ate nga tudde Mpigi mu town. Twagala ate tubale distance okuva ku site okudda Empigi ku kkubo luli twabazejja kati njagala tubale eddayo enkuba etonye omanye ebimu ku bitundu obirabira ku nkuba nti bwetonya waba wakyayitika makubo malungi sebo twagala vidiyo yeeyogerera si gwatubuulira bwetonya waba wakyayitika twagala okulaba distance baba tuuze gwe beekoze gubadde gwakufuna nku naye nga twagala okuba nga tujja kuddamu abagitandikidde mu makati twatambudde olugendo luno nga tujja tubalaga distance okuva Empigi okutuuka ku site ebbanga weeri yene site y'obukadde 6 n'ekitundu. Twade tubagambe ntugenda giggula olwaleero naye nze muntu ayagala okubawa ebiyidde n'olwekyo ne tusaba munzikirize tugiggulewo mu butongole ku Lwakusatu. Iraba omusajja alina ekisuku wano gundi ntono endabirira ntono wano twayiseewo mwalabyewo obulungi nnyo omusajja bali mu kukuba matoffaali okwongera okusaawo enkulaakulana nakubye 99 ekitegeeza ne project gyagenda okusaayo si ntono. Twagala okuba nga tuddayo paka ku kkubo baali balikazizaawo tubitaze ntuga etteeka ly'ekkubo ettuufu lirina kuyita wano amakubo ge gano twagala okuddayo ku main eya Masaka Road okutambula okuva Empigi okutuuka wano kyatwalire eddakiika zabadde 18 oba kitutwalire ne tulambula tukola bye tukoze kati ate twagala oga nti abatandikidde mu makati katubazzeeyo tulabe distance eri etya yo si distance naye endabika y'ekitundu eri etya amakubo gyegali abantu gyebali amakubo ag'emmotoka agatali ga bigere na bugaali na piki naye amakubo ag'emmotoka gyegali n'amayumba abazimba g'amasannyalaze gakyaliko maaso eri waggulu naye nga gajja
ze muntu ayagala okugamba ekintu ekiri ku ground sikukyamukiriza njagala gwe kenyine ogati tewankolera katulindemu wajja kunkolera kangule sikuwa ssanyu lyotamaze kwerabira ensonga lwaki nti bwe tubeera ne estate yonna tugibalaga gwe kenyini n'ofuna okusalawo okukwo nti singa ngulawo mu mwaka gwa 2022 nga ngenda kuzimbawo mu 2025 ba 2023 ba 2024 amayumba gano ganaaba gatya ontegeera amayumba gano ganaaba gatya abantu abo abazimba lwaki ono mu kaseera kano akulaga nti azimba emizigo ontegeera kitegeeza ki nti ekitundu kikula tewali kitundu kyalonga wali ekikomando oli abadde wa kikomando tombulidde njagala ekikomando gyakirya abadde wa kikomando gaago onono kati ebbati Lwengo General Hardware abenjigiriza erye bbati liri original ye roofing ate kino kanki bagambe mikwano mujja kunjigirako kino togulanga layisi togulanga kintu olw'okuba layisi abawa bbeeyi ogulanga ekintu ky'ebbeeyi ojja kulaba ebbeeyi yakyo bwekuyamba amabaati gula ebbaati bw'olisanganga ne bagamba nti lino ebbaati lya 40 n'ekitundu lino lya 47 lino lya 5 gula ebbaati lya 5 10,000 zireme kukola ki kuleetera bizibu kwejjusisa mu maaso nti lwaki siribambulako era banneyiba kale ye bwe yakola ne yansinga tewali mutunzi musiru akeera ku makya kutunda kintu kya layisi nga kya bbeeyi kiringa bwe naakeera ku makya nega nti gaago mayumba gaago oyo yinza ga nti azaaliddwa kuno ono mulala n'oli mulala n'oli mulala gonna ago mapya n'oyo mulala mayumba mapya twagala tuvugira mu sipiidi yaffe 3-2 tulabe distance kyetwetaagisa okutuuka ku kkubo mu sipiidi 2 ekitegeeza nti bwe tuvugira mu sipiidi eyo bw'olinnya boda boda mu dakiika 15 obeera Mpigi kubanga twatambuddewo dakiika 18 okuva Empigi okutuuka ekabira bwe twawetedde zaabadde dakiika 6 ekitegeeza nti okuva ku kkubo okutuuka wano kyatwalidde dakiika 12 ze dakiika 18 okutuuka ku site omugatte nno yatugalidde ate taliimu yalazeewa bayita omuntu waabwe yono abadde atugalidde kubo avudde yagize tuyamba ate kutuyamba naye banne kale kokuyamba kubaawo naye era naffe abadde atugalidde ate munnaye taba kulabikako kakati nga wakava ku ttaka twagala tugenda tutunuulira bwe mba njagala omunnyongo gulawa wali amabega tulabyewo kaduukaduuka ate wano kasitenseni okirabye akasitenseni k'ekitundu ke kano nze natidde n'okulabayo ekyuma kya zaala lwekimu omusizanga afuna ekyokulya nja kufuna eri maaso kekana akasitenseni k'ekitundu aduuka g'ekitundu geego katambulira ddala ne kajjira ddala eno ono ngaakutte lusinze omwana omuto guba gwavudde waka myaka 22 ng'otambula n'eccupa ya walagi ono azimbye maduuka ga rento nyumba zamasanyalaze wegali kubanga gaago yawayalinze naye gakyali mu maaso wali gajjabuze ono asibye ekikomerayo wakalina eri kati akasitenseni ketwogerako ke kajja paka eno ke kasitenseni kaffe ak'ekitundu tuyitawa waliwo ekkubo okusinga eri kumpi ng'ate mbadde kalina eyo nga mbadde sirimanyiri nekkubo
zimanyiriri aleka tibansinze ensumika yuno azimbye kalina maduuka wekiri kalina maduuka kali katali kagano kola waliwo kubo litusuula wera wali wenyini yandirabe wacheya kyanja kati iteko mukube eddala mutabani wange lyatulaga yo tulabe wali watya eri bwe babanga bakubanja naye nga lwaki oli ebyo bbanja banja terikuddusa okulekati bwe babanga bakubanja obanga olinayo gwotayagala osobola okuba ni gwotayagala abantu bangi nga kati zo simwagala pitawa ngoyita wano kakuba katonya yensonga lwaki ziwaipa muziraba mu kamera kakuba katonya makubo kyenatiddeko oba kyenayagaddeko nti wonna makubo malungi paka ku estate wonna makubo malungi kobeere na mmotokayo kobeere na pikiyo sigama nti amakubo ffe tugaleese tugasanzeeyo gano olwedde nga abatuuze bakola ki estate waggulu awo naye estate naye mukyalimu polotio nedda yabaddewo mwaka guwedde linekubo nditegedde litusuula wali era nga ku estate bukkirira naye ngaoyise kyemmanga manyiwo tuli kyanja kati kiri gyoli osobola okuyita eri oba okuyita wano aga nti nze kampite wano programu zino nzikola nti nze kenyini gwe kenyini weefumiitiriza mba nkuwakadde weefumiitiriza oga nti ewantwawo nsobolawo gyo mizigo ewantwawo nsobolawo oba sisobolawo okusinga okugamba obugayi nti eri bwetyo era abantu bangi baadde baŋŋamba mwami Lukovu kakati nzikoze ntya kansooke nkulaga evidiyo eyewantu wennyini gwe kenyini kikuwa okusalawo nti ewantwawo wakolera oba nedda kyeya kyanja wakyeya ate wekyanja estate eri enkadde kyeyamaani waawe ono abaafuna estate eri gye twabaddekeyo obukadde 8 ewa ssentebe wammwe mulabyewo kati ate wali akalo ke tubaddeko akaddako bakayita bbanga ntegerekese kyanja odda bbanga kyanja bbanga kati njagala tutambule ffenna tugenda kuyita mu Mpigi town nga bwe tugaa nti osobola kukolera ne bwenaba ya programu yaffe eno ne bwenaba oyo kati ejjawo enkadde ataddewo empya yiye mulungi kulaakulana ataddewo empya yiye maanyi maanyi nti Mpambire twamuyiseemu ne tumulaba kati nga tumaze okulaba Mpambire ago gaago mayumba g'abatuuze amasanyalaze wano kati amasanyalaze gavaanire gadde gye twabadde kale n'omugaa tetukomyewo ku kkubo era bambuuza kilomita mmeka nze kati mbeeweredde na distance kubanga ojja kubuuza kilomita mmeka nze mbeeweredde distance yennyini tubona wonna amasanyalaze weegali amamotoka gaaga abagayinayo wano twayiseewo mujjukirawo twakomyewo dda we tugattira bali matatu kola nsi wuuno kati tumutuuseeko z'eddakiika 12 mwana wa dadi mujebaleko bitambula lwaki sibawaayo omutwalo wano bantu bange tebasaamu kamera kamba weeyo omutwalo wano mwana wa dadi tweya kale bambi akaguwa akaliwa kale taata
Masaka Road. Oyo Masaka Road. Same. Kashuda mpambire. Yeah. Abasajja bange nnyaawe era kasita mutuukanga waawe Kabira stage nga muga tugenda ku estate ya Mwami Lugonvu kati bagenda bazitegeera. Abamanyi. Mwana wa taata yafuuka mwana wa taata. Kati tukomyewo. Oluva empambire oga nti sibula. Oluva empambire wosanga kamera. Wosanga kamera. Mu maaso wowetera. Ekitegedde. Kati tuzze empiki. Ndoza distance tugibalaze. Kati bano tuli mu machati. Tutambula mu butambuzi namwe. Mulabe oluguudo. Naye baba. Abaana abava buddu. Ekyebbeeyi kyosobola okireetako wano bakira Catrax Gardens. Ne muli akasente. Ne muli akasente gardens ziri awo abaana ayagala okukola emikolo mugikolera awo. Waliwo abadde bambuuza nakibanyenyedde ndooza mu vidiyo esooka. Ababadde bagamba nti otuuka luddawa nti otuuka Kamengo oba Buwama. Buwama ali wala, Kayabwa ali wala, Kamengo ali wala, totuukayo. Tugisulika ibeere flat. Totuukayo oluva empambire kati katulabe waliwo tuwetedde mulabyewo kati tugenda wano mpambire yoyo gwolengera mu maaso gwe tuli mu kuvuunuka gwe tuli mu kulengera empambire kati oluva mpambire tuba tudda Mpigi era n'Empigi tugenda muyita mu tawuni abasajja baba bazimbye ku lusozi awo wonna kyali kyalo poloti zino nga bwe nabagambye za bukadde 6 n'ekitundu. Obukadde 6 n'ekitundu kwe kuli n'ekyapa. Abantu bangi babadde bambuuza Mwami Lugonvu akasente kange tekawerawo nkoze ntya? Tukkiriziganye osobola okutandika at least n'obukadde 5 n'enkubanja akakadde akamu n'ekitundu ate gwazirina zonna. Tewali nsonga lwaki tokola ki? Tewali nsonga lwaki tosasula lumu ne wejjako ebbanja n'omanya nti kati ettaka mbimaze kati noonya zizimba. Yes, naye ndooza tandike n'obukadde 5 nja kubasaba busabi ng'ogula poloti 2 za bukadde 13, poloti emu ya bukadde 6 kitundu, poloti 2 za bukadde 13, poloti 4 za bukadde 26. Ndooza mbaze mangu poloti 4 bwe bukadde 26 bwekityo bwe kiri ng'omanya nti gwosibye ewantu awo nga bamulabyewo nze omanyi ntunulira nnyo opportunities ewantu awo nga bamulabyewo kati wano tuli mu gundi mu mpambire tawuni yayo yeeyo tawuni y'empambire tugiyiseeko emabega wonna eyo gy'oli mu kulaba kati mbadde mbagamba nti nze ntunuulira nnyo kye bayita opportunities empya ewantu awo nga bamulabyewo tulabye nga abantu we bali mu bungi era mulabye n'abagenze okukola ki okusala okufunamu enku kyokka ewantu awo ndabyemu obwana bungi. Lwaki totandika togula fuuti zo nga 2 ku 2 za 5 ku 10 nnya 5 ku 10 nnya n'oteekawo kannasale ntegerekeka n'oteekawo kannasale eddwaliro liri wano mu maaso. Lwaki awo tobateega n'oteekawo eddwaliro lyo ng'okolera waka wennyini? Nze ebintu bino mbitunuulira era kyekintu kyembagamba nti saavisi ennungi eyita abantu bonna we bali nti ne bw'onaakeera ku makya ne bakuwa mu Kampala wakati naye nga tolina saavisi nnungi togenda kulaba ku balwadde. Ntegeerekeka tewali kintu kyatukwasizza baana baffe kubatwala mu masomero ag'ewala ne tubajja mu Kampala kubanga ago amasomero galina omusajja avuga emmoroka n'agijja Embalala ng'aleese mwana ku King's College Budda. Omusajja avuga emmoroka n'agijja Bushenyi Kapucholwa ng'aleese mwana ku Gayaza. Kitegeeza nti ekintu ky'otadde wantu bwe kiba nga kirungi
kijja kusikira abantu. Kakati ewantu awo nze ntunuulira nnyo omuntu atandika n'ekyo ky'asobola. Oyagala ddwaliro lwaki? Tugira noga nti kakati kanteekewo eddwaliro lyange ewaka wennyini. Ne bw'otandika na 10 ku 10. Ne bw'otandika na 5 ku 10 ozimbako n'oteekawo akalwaliro ko nga katonotono. Bw'ogira n'ogazi wa mpola. Wasoma obusawo. Osobola okufuna ka capital. Zimba oteega abantu abo. Okitegeera. Zimba oteega abantu abo. Kubanga abantu balabye mu kitundu bakola ki? Mwebali bayiseemu. Kati eno tawuni ya Kalagala. Nga bw'ogiraba. Okiraba. Kati we tugenda okuyita. Tugende tugwe Mpigi. Wano tuli ku magundi gaffe. Ku masaali gaffe. Ge bayita amasaali. Gusaalimba. Omusolo gwange gujjeemu. Gwaweddeko. Ate gwaweddeko, omuvugo oguweddeko. Mpitawa. Kati eyo yonna tawuni ya Mpigi nga bw'ogirengera etandikira ano Kalagala. Okiraba. Nga bw'ogiraba. Kakati gwe ngoga nti nze njagala genda Kampala. Kakyatona akiise mu kuba ine ekikyamu. Masaali n'amalala. Omulaba nno. Efuji eri muli. Kate bw'ogenda Mpigi mu tawuni ate todde eri wansi ku Toto okyamira wano Kalagala. Okyamira Kalagala. N'olumba Mpigi mu tawuni. Kati Mpigi mu tawuni gye tulumbye naye wano kati wano wonna kukuba olabawo. Era waliwo abajja okuŋŋamba nti nze njagala nga okukuba ebiseera ebisinga tewali atayagala kulya nkoko okuggyako nga tagirya buli kituufu. Era tewali atandyagadde wantu wano naye ekisookera ddala kwe kufuna obufunyi atundawo nga ne ssente zo tonnagamba nti ki naye okufuna obufunyi atundawo kyekisookera ddala. Kati ye bw'oba omufunyi atundawo baabo bw'oba omufunyi atundawo ekiddako tawuni ya Mpigi yo nga bw'ogiraba gye tuli mu kukamu. Bw'oba omufunyi atundawo ekisigadde ze ssente ze bagenda okukugamba ezo zo zigumire. Ekitegeera ezo zo zigumire ze bagenda okukugamba kubanga si ntono. Bw'oba tolina bukadde 4 kudda waggulu 5 wano vaawo totagala era toyanukula kugamba nti nzaawo wenjagala. Naye bw'oba olina obukadde bwa 5 tabangi bagamba nti mwami Lukonvuuzi njagala Mpigi mu tawuni. Oyagala Mpigi mu tawuni tegeka 5 gw'okudda waggulu ate nga si mu tawuni bwennyini. Naye nga nago omaze okugafuna ekiddako kiba kimu. Ani agenda okukuguzaawo onaagifuna gy'ogula ekyo nakyo kijja kuddako. Kati eno tuyingidde Mpigi tawuni. Tuyingidde Mpigi tawuni yeeno. Nti omuntu ekimutwala e Kampala mu Mpigi mwekiri. Ekikutwala ekyengera mu Mpigi mwekiri. Ekikutwala e Nabbingo mu Mpigi mwekiri. Awo nze wenja okubagambira nti kantunuulire ebitundu ebigenda okukula enkulaakulana etusangeyo. Kati ate Mpigi takyali mu bitundu bikula. Mpigi yakula dda. Kubanga wogambira nti ekitundu kiri mu bikula nga okyasobola okugulawo. Naye kati Mpigi mu tawuni ogula yazimba dda tokyafuna poloti. Oba ntegeerekeka ogula yazimba dda. Ono ina Mpigi tawuni. Ye kati kitubaddeko roundabout. Yaga nti roundabout ya Mpigi banka zizo mweziri. Mpigi kibuga. Centenary Bank, Uganda Microfinance. Centenary. Stanbic Bank yiyawo weri. Sanga
mpigi kati yafuuka yazeekalina mpigi gwe mwagala okugula mawaga nti mwami Lugonvu njagala mu mpigi yoono Haji akolera wano. Akolerawo. Haji wange. Mikwano. Mpigi bw'atyo bwali akeedi zizo ze bazimba abazizimba. Abo ne bakubulira ssente ze baagulawo zikwewuunyisa. Naye baafuna omukisa oba baalabuka ne bagulawo nga tewannafuuka wa nsonga. Bwetyo bwe tutambudde ndowooza. Tutambudde bulungi. Meya dawa. Ali mu kibuga kye. Ali mu kibuga kye. Bwekityo bwe kiri. Ndowooza tulambudde ebimala. Si bwe guli tulambudde twatuuse ku ttaka. Tulambudde Mpigi Town kye tugirambuddeko. Yine ejja paka eno. Tulambudde Mpigi Town kye tugirambuddeko. Tugenda basibiza wali ku Express Highway kubanga ekimu ku bireetedde ettaka lino okufuuka ery'ebbeeyi lwe luguudo lwa Express Highway lufuuse ensonga nti ono ye Yunura. Ono Yunura lufuuse ensonga nti buli muntu kati aga nti kanyanguyirize nga tebannaba kukola ki nga tebannaba kunsoona. Kambasibize wano nange ngule ku butunda nnuuneko. Manyi buno obutunda bwe bayita obuzungu bunkolera. Eyo gye Masaka Road waliwe mulengera ettaka ye Mpigi Express Highway gye bali mu kukola. Mbaagaliza akaseera akalungi. Esimu zange kwe ziri ku screen esimu yange kwe mujja okubanga muyita. Bwekityo bwe kiri kambaagalize birungi byereere. Nzikiriza nti oba oliawo nkolaze bulungi nnyo olugendo lwaffe olabye buli kimu onnyonnyoddwa otunuulidde buli environment eriwo g'oba ng'oli interested ng'ogamba nti yesu wankolera nsobola okuteekawo byenjagala nsobola okuteekawo ssente zange nsobola esimu kweri ku screen eyo gy'olaba ya 0753 98 56 39 0753 98 56 ojja kubanga ontegeeza abali bweru wa Uganda mpeereza message nja kuba nkudda mu kijja twanguyira. Yes, abali bweru wa Uganda oyinza obutankubira kubanga okuba mukubisa WhatsApp ati ne babasalako yensonga laki ebiseera ebisingo ga mwami Lugonvu tukube esimu zaffe tebazikwata oba okuba ate nga lwali ku direct akuba n'olwekyo okozesa obwangu weereza just message nja kubanga nsobola okuddamu. N'olwekyo muzikirize mbaagalize ekiro ekirungi ababadde beebuuza tugenda giggulawo ku lunaku lwaku satu tugenda gigulawo lwa kusatu inshallah nga tumaze okuteeka mu bulungi nnyo amakubo nga bw'olabye nti omulimu gukyatambula okubanga tukuteeke wantu ng'otandika butandisi kuzimba. Yes, tugenda batiramu amakubo amagazi ddala obwaguuga na buli kimu okulaba nga kitambula bulungi nnyo. Nnyene ddala ku lwokusatu tujja kubanga ebisinga obaoliawo tubimaliriza ate omulimu gutandike okutojjera. Munzikirize ku lwokusatu nga tunagenda mu programu eya Engineer Lubega Ddungu Peter eyamanya ennyumba yo tujja kusooka tufuneyo eddakiika nga 5-6 okubanga twanjula estate yaffe empya ate tulabe bwe bigenda okutambula.